Olubereberye Ssuula 21 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'atuukiriza byonna bye yasuubiza Saala. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi. Ibulayimu ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'atuuma omwana erinnya Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka ng'awezezza ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Ibulayimu yali awezezza emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalibwa. Saala n'ayogera nti, Katonda ansesezza, buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange. N'ayogera nti, ani oyo eyandigambye Ibulayimu nti Saala aliyonsa abaana be? Naye laba kati muzaalidde omwana ow'obulenzi nga nkaddiye. Omwana n'akula n'ava ku mabeere. Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Saala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu ng'azannya ne Isaaka. Kyeyava agamba Ibulayimu nti, goba omuzaana ono n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange Isaaka. N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo eri Ibulayimu olw'omwana we Isimayiri. Katonda n'agamba Ibulayimu nti, kireme okuba ekizibu gy'oli olw'omulenzi n'olw'omuzaana wo. Mu byonna Saala by'anaakubuuliranga, owuliranga eddoboozi lye, kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaamanyirwanga. Era n'omwana ow'omuzaana ndimufuula eggwanga, kubanga naye ezzadde lyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya ku makya, n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali, n'abissa ku kibegabega kye, n'omwana n'amugamba agende. Awo Agali n'agenda n'abungeetera mu ddungu ery'e Besuseera. Amazzi ag'omu ddiba ne gaggwamu, n'azazika omwana wansi w'ekisasi ekimu. N'agenda walako ebbanga ng'akasaale we kagwa, n'atuula wansi n'amutunuulira, kubanga yayogera nti, saagala kulaba omwana wange ng'afa. N'atuula wansi ng'amutunuulira, n'akaaba n'eddoboozi eddene. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, era malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu n'amugamba nti, obadde ki Agali? Totya, kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali. Situka ositule omulenzi, omukwate ku mikono gyo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene. Katonda n'azibula amaaso ga Agali, n'alaba oluzzi, n'agenda, n'ajjuza eddiba amazzi, n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi, n'akula, n'atuulanga mu ddungu, n'afuuka omulasi w'obusaale. N'atuulanga mu ddungu ery'e Palani, ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. Awo mu biro ebya Abimereki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti, Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola. Kale nno ndayirira wano mu maaso ga Katonda nga tonkuusekuuse nga nze, newankubadde omwana wange, newankubadde omwana w'omwana wange, nga nze bwe nkukoledde ebyekisa, naawe n'onkolera nga bw'otyo nze n'ensi gy'olimu. Ibulayimu n'ayogera nti, n'alayira. Ibulayimu ne yeemulugunyiza Abimereki olw'oluzzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi. Abimereki n'ayogera nti, simanyi eyakola bw'atyo, so naawe tombuulirangako, era siwulirangako okuggyako leero. Ibulayimu n'awa Abimereki endiga n'ente, ne balagaana endagaano bombi. Ibulayimu n'ayawulako endiga enduusi 7 ez'omu kisibo n'aziteeka zokka. Abimereki n'abuuza Ibulayimu nti, endiga ezo enduusi 7 z'oyawuddeko awamu zokka amakulu gaakyo ki? N'addamu nti, endiga ezo enduusi 7 zitwale, zibeere obujulirwa obukakasa nti nze naasima oluzzi olwo. Kyeyava ayita ekifo ekyo Beeruseba, kubanga eyo gye baalayiririra bombi. Bwe batyo ne balagaanira endagaano mu Beeruseba. Abimereki n'agolokoka ne Fikoli omukulu w'eggye ne baddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Ibulayimu n'asimba omuti omumyulire e Beeruseba, n'asinziza eyo erinnya lya Mukama Katonda ataggwaawo. Ibulayimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi ey'Abafirisuuti.